mulundi oguyise twasoma aya egamba wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah tabaraka wa taala yalagira okubeera nga tetusinza kintu kirala kyonna illa iyyah, okujjako okubeera nga tusinza ye Allah subhanahu wa taala. Wa bil walidaini ihsana, n'abakadde ababiri okubayisa obulungi. Imma yablughanna indaka alkibara, ate naddala baba batuukidde ddala myaka gyabwe egy'obukulu. Ahaduhuma, omukubo, au kilahuma, oba bombiriri. Fala taqul lahuma uffi, tobagambanga ekigambo ekisembayo okubeera ekitono nga kibanyiiza, ng'okubeekaanya, nga okubeera ng'osiiya, ng'okubeera nga osiita ebigere nga bakuyise, ng'okubeera nga ovaamu akagambo konna okubasooza akayinza okubanyiiza. Wala tanharuhuma, era tobakangukiranga, tobaboggoleranga. Mukadde tebamuboggolera oba tokolwanga ekikolwa kyonna ekiraga nti okoze eki, obasunguwalidde oba ogendereramu kubeesasuza. Wakul lahuma qawlan karima, yogera awali abakadde ebigambo ebirungi ebibaweesa ekitiibwa, ebigambo ebirimu okubagulumiza. Wakadhalika waqul rabbi irhamhuma, gamba nga ntaye Allah bansaasire lubeerera. Kama rabbayani saghira, nga nange bwe bandera nga nkyali muto. Waqul rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira, aye Allah bansaasirire nga bwe bandera nga nkyali muto. Okuyisa obulungi abakadde twakyogerako wiiki ewedde, ne tugamba kya tteeka, era twalaba obujulizi bungi nnyo okuyisa obulungi abakadde. Mu bujulizi obulala obwogera ku kuyisa abakadde katono, Omubaka sallallahu alayhi wa alihi wasallam yayogera ku kuyisa abakadde, n'agamba nti, yabuuzibwa Omubaka sallallahu alayhi wasallama nti ayu amal afdal, mulimu ki ogusinga okubeera obulungi? Nabbi n'agamba as-salatu ala waqtiha, okusaala esswala mu biseera byayo. Thumma suila, ebamubuuza oluvannyuma, thumma maadha, oluvannyuma esswala bwe ggwako ki? Qaala birru lwalidain, kuyisa bulungi abakadde. Qiila thumma maadha, nebamugamba ate okuyisa obulungi abakadde bwe kuggwa tuzzeeko ki? Qaala aljihaadu fi sabilillah, okulwana mu kkubo lya Allah. Olaba jihaadi Nabbi bwe yagireeta ku mulundi gwa kusatu, kati abamanyi ne bagamba nti birru lwalidain, okuyisa obulungi abakadde muqaddamu ala aljihaadi, kwe kukulembezebwa ku muntu ogenda okulwana jihaadi. Wahatta olaba sahabi yajja eri Nabbi sallallahu alaihi wasallama n'agamba omubaka wa Allah sallallahu alaihi wasallama nti ya Rasulallah, ubayiuka ala aljihaadi, Nabbi nkuwerera nzize kulwana jihaadi. Nabbi n'amugamba nti ahayu walidak, bakadde bo bali balamu? Qaala naam, n'amugamba bwe bali. N'amugamba fafihima fajahid, weddayo jihaadi eyiyo gikolere mu bakadde. Subhanallah, omulimu okutaasa obusiraamu n'okutaasa eddiini ya Allah n'okulwanirira shahada egende mu maaso. Sahabi agamba agenda kulwana, obwetaavu we buli obw'abalwanyi babwetaaga, naye Nabbi kasa yamugamba nti abakadde we bali, yamugamba ddayo gwe yiyo jihaadi gikolere mu bakadde. Wakadhalika olabeera okuyisa obulungi abakadde, amanyi bagamba nti ju'ila istidhaanu lwalid sharuta, ju'ila istidhaanu lwalid sharut min shuruti aljihaadi, okusaba abakadde okukkiriza nako kafuulibwa nga kakwakulizo mu bukwakulizo bw'okulwana olutalo. Omuntu nga bamubuuza abakadde bwe bakukkiriza, bwe yagambanga nti bamukkiriza ng'agenda. Oli yagamba nga ya Rasulallah, nzize okulwana kugenda mu jihaadi, naye abakadde ndese bakaaba. Nabbi sallallahu alaihi wasallama n'amugamba ddayo obasese, bwe gundi ebyuma byo nga bitambula biringa musota,
namugamba sallallahu alaihi wasallam nti ddayo obasese nga bw'obakaabizza. Okitegeera Najibu? Kiki kyotegeera? Kyenyini kyensomesezza? Najibu oyagala kunfulira ddala kwegamba. Wamma Nabbi sallallahu alaihi wasallam yamugamba bakadde nga bw'obakaabizza olw'okuba ogenda mu jihaadi, kati ddayo basese amakulu, ddayo bakulabeko basanyuke, naye tokola ki? At least jihaadi beera nga ogireka. Idhan Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'afuula omuntu okubeera nti at least alindako okugenda mu jihaadi okutuusa nga abakadde bamaze kumukkiriza. Wakadhalika Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba tewali muntu omwana kyayinza kukolera mukadde n'alabika nga mutuufu amusasudde. Tewali okujjako ekintu kimu mbaka sallallahu alaihi wasallama kyeyayogera ekiyinza okufaananako ng'okuba osasudde omukadde we. Yagamba la yajizu walidun walida, omwana tayinza kusasula mukadde we illa an yajidahu mamluka, okujjako nga amusiŋŋanye muddu, fayashtarihi n'amugulayo mu buddu, fayutiqahu n'amuta. Ekyo kyokka, omusiŋŋanye muddu bamugula ali eyo muddu, oluvannyuma gwe n'omusiŋŋaana mu buddu obwo n'omugulayo. Bw'omala okumugula mu buddu ate n'okola ki? N'omuta n'afuuka hurra, awo oyinza okubeera nga omusasudde. Abakadde bano ababiri be mulaba bayimiriddeko okwesiima kw'omuntu bw'abeera nga abakozeseza chance yagikozeseza bulungi, bayimiriddeko okwesiima kw'omuddu, kubanga omubaka sallallahu alaihi wasallama lumu yagamba atani Jibrilu yanzijira faqala nangamba ragima anfu man dhukrita indahu falam yusalli alayka. Nabbi yagamba enyindo y'omuntu erwale kookolo afune ekizibu ekyamaanyi, oyo gwoba oyogereddwako waali n'atakusaalira. Jibrilu nemugamba gamba amina, faqultu amin. Nabbi yagamba ningamba amin. Nemundamu waragima anfu man adraka abawaihi au ahadahuma falam yadkhuli aljanna, faqultu amin. Nemugamba nti era omuntu afune ekizibu ekyamaanyi kiyinza n'okutwala ennyindo ye okulwala kookolo, aluwa man adraka abawaihi, asinkanya abakadde be ababiri n'abasiŋŋaanawo n'abalabako, au ahadahuma oba n'asiŋŋaanawo omu ku bo, falam yadkhuli aljanna, naye n'atayingira jana. Riwaya endala falam yudkhilahu aljanna, ne batamuyingiza jana. Abakadde ng'obasiŋŋanye babiri nga weebali ne batafuuka nsonga ekuyingiza jana. Nabbi yagamba ennyindo ye erwale kookolo, ofune omusiiba ogw'amaanyi. Jibrilu nemugamba gamba amiina. Edduwa ya Nabbi n'amiinisa Jibrilu nga yeesaba edduwa eba ekukutte, oba olabye ennyo edduwa eyo okukwata, okuba nti abakadde babaddewo bombiriri oba n'osiŋŋaanawo omu, ejjana n'ekusuba. Yayongerako ekyokusatu man adraka ramadaanu, omuntu omwezi gwa ramadaani gwe gusiŋŋaanyeewo, falam yughfaru lah, ne guggwako nga tasonyiddwa. Jibrilu nemugamba gamba amin, n'agamba amin. Abo abantu basatu baliko okutaba kwa Jibrilu n'okumiinisa kwa Nabbi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Omuntu alina abakadde naye atayingira jana, omuntu ayogereddwako Nabbi waali ne bamwogerako alayhi salatu wassalam n'otomusaalira, naye ate n'otukola mawuledi, sikibagamba sibagaa kukola mawuledi. Okumusaalira Nabbi sikola mawuledi, sikola birthday party, kubanga aya bwe yakka ey'okusaalira Nabbi tebaakeera mu kidaala kuba mataali, nedda baamusaalira ensaalira gye yalagira alayhi salatu wassalam. Naam, okitegedde bulungi ekyo Najibu? Ekyo kyo kitegeredde ddala. Aya bwe yakka tebaakola ki? Tebaakalirira mu kyapu na mudundu na kufumba mmere, wabula baamusaaliranga Nabbi bwe yalagira okusa. Seka Muhammad okitegedde kawuma naawe? Kitegedde bulungi? Alhamdulillah, weebale okukitegeera. Naam, kaakati abakadde wallahi abamanyi batukubiriza ne sekukubiriza ebigambo siyinza byogera nembimalayo ebikwatagana kuyisa obulungi abakadde. Ebisinga byonna wiiki ewedde twabyogera, n'ebirala bikyaliyo tulibyogera nga tutuuse ku ayati endala era oba oliawo eziyisa obulungi abakadde. Wabula waliwo hadisi eno yo njagala abantu bagitegeere bulungi, era guno mulundi gwa kusatu nga njogerako. Hadisi
جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسجد ينبق فقال نام غامبا من أحق الناس بحسن صحابتي نبي منتوشي gwemba nkakatibwako ennyo okuteekako omukwano gwange sahabi azze eri nabbi ambuuza nabbi muntu ki gwenkakatibwako ennyo okuteekako omukwano gwange gwemba nsinga okwagala ennyo qaala ummuka muwulidde kyabuuziza nabbi muntu ki gwemba nsinga okuteekako omukwano gwange ani gwemba nsinga okwagala qaala ummuka nabbi namugamba maamawo qaala thumma man namugamba ate olwonzizeeko ani qaala thumma ummuka era oluvannyuma maamawo qaala thumma man namugamba ate awonzizeeko ani qaala thumma ummuka era maamawo qaala thumma mani oluvannyuma ani qaala thumma abuuka oluvannyuma taatawo kati abamanya ab'e Uganda bwe bavunula hadisi eyo basseeka baffe bagamba nti maama omuwa emirundi 3 taata n'omuwa omulundi gumu sebatyo batugamba naye nzivunula eyo tulaba nga mutuufu sinnambulukufu bulungi kubanga ono yabuuza kirala ate ne bakadde baffe bavunulamu kirala yabuuza muntu ki gwemba nsinga okwagala okuteekako omukwano gwange okwagala kirala n'okuwa kirala tuludde nga tubyogera ku bantu ababeera mu ddalasa ebintu ebyo byawukana okuwa kirala n'okwagala kirala nabbi kye baamubuuza kye yaddamu tuli ffenna teyamubuuza ani nabbi gwemba nsinga okuwa wabula ani gwemba nsinga okwagala kati abantu abamu bagamba nedda era almahabba kuno okwagala taktadhi al-ita kuleeta bulesi muntu kuba nti bw'omwagala olina okumuwa si bwe kiri nedda nze ngamba nedda ekyo si kituufu kubanga lumu nabbi sallallahu alaihi wasallam yayawula ebintu ebyo nti byawukana si buli gw'oyagala nti gw'owa si buli gw'oyagala nti gw'osinga okuwa ye yennyini nabbi yabyawula alayhi salatu wassalam nabasomako na hadisi lumu nga nabbi sallallahu alaihi wasallam agaba ebintu kumpi kwagala bimalawo naye nga waliwo sahabi mwetaavu munaku nga onaamugamba ya rasulallah lima tuti hadha fa innahu mu'minu nabbi omusajja ono lwaki tomuwa omusajja ono nga mukkiriza nabbi naddamu naawa namugamba we awo muslim oba musiraamu n'agaba namuddamu ya rasulallah lima tuti hadha fa innahu mu'min fa inni araahu mu'min ya rasulallah omusajja ono nga ndaba mukkiriza lwaki tomuwa nabbi naddamu n'agamba awo muslim oba musiraamu lwaki ogamba mukkiriza n'agaba n'ogwokusatu nabimalawo nga tamuwadde kati gwokusatu nabbi yamugamba nti awo muslim yamuga akitaalu owage tuli mu lutalo akitaalu awo muslim obagamba musiraamu nabbi n'agaba ebintu nabimalawo bwe yamala sallallahu alaihi wasallam n'amubuulira n'amugamba naye tusobola okuwa abantu ne tulekawo gwe tusinga okwagala ekigambo kikumala nti abyawudde ono yali tamuwala kuba tamwagala ono omusajja yali mukkiriza ng'aluddemu imaani kaali layini esooka tahajjudi kiyamu layiri siyamu nahar yake ono ne bwaba tamuwadde imaani ate bali basiraamu bapya bakayingira obusiraamu kati bwoba tobawadde bajja genda emitima gibennyise kale ne gye tuyingidde eri gye tuvudde bagenda tuboola naye no gye tuyingidde teri kantu kamuwongo tekalabise jihaadi tugivuddemu tebatuwadde bintu nabbi n'abayira emmaali kumanya yabayira wali gwe yawa natukanoga kantwale eno nabbi kantwale eno lekera nemugamba kuwe nedda kantwale eno ya rasulallah kola yali amuwadde nnyo kati nabbi yabawa liyatamakkanu fil islami batebenkere muki mu busiraamu n'agamba tuyinza okuwa abantu ne tulekawo gwe tusinga okwagala olwaki olw'amaslaha n'ebigendererwa kati ekyo kitegeeza ki nsobola okuwa taata emmaali ennyingi olw'obuvunaanyizibwa bwe yeetisse nendekawo maama gwe nsinga okwagala oba okitegedde agina gundi nasuru ki abdunasiri okitegedde ate gwe kasi otegeera abalala sibaddiramu kubanga bo baganda bawano n'okulannama balannama gwe bwokitegeera kimmalira balo ne bwe sibanyonyola olaba akitegedde okitegeera osobola okulekawo maama wadde gw'osinga okwagala n'owaani olw'obuvunaanyizibwa taata bwe yeetisse taata sukulu fees ali ku mutwe gwe eddwaliro maama mulwadde yagenda okusasula tewali mmere biru y'amasanyalaze kati nga gwogenda wali maama waali omulwadde ng'omuwe emitwalo 40 nga taata wattu ali wali mu katebe yeezinze ng'omuwe 10 naawe balirikuwa n'oliwulira naam
nawe balirikuwa nekikunuguna nolya nga kikuduguda muliro omwana ono ankoze atya bannange nga yagenze dda takulabyewo weetooloola bwoli mbadde ewa maama bwe baba bakuberekera ngodda ewa maama simanyi ngaodda mu kiyungu simanyi nga nedda ssebo maama 10,000 taata 10 bwe bwenkanya olwokuba taata alina ebizibu nabbi yawabali olwokubanga beetaavu okusinga ono wadde gwasinga okukola ki okwagala nabbi sallallahu alayhi wasallam yakikola naffe tuba tutadde mu nkola kikolwa kya nabbi alayhi salatu wassalam naye mmwe okwetoolola mu bakadde buli mwana musajja watu n'abeerawo kameeza buli mwana kandabe ku maama wano katonda nzije buli mwana kamale okubuuza ku maama wano nzije musajja agenda okuva nga mumadde gumu kanaana maama afunye 40 kakati mwabijjawa taata ebizibu byonna batoba mwe babagobye tewali kanyama n'eddwaliro yagenda odisasula nga gwokola ekikolwa ekifaanana bwe kityo wallahi tekiba kya bwenkanya taata muwe nyingi oba benkanyiza tewali buzibu bw'oba osinziza maama tewali buzibu naye leka gamba mbu hadisi nabbi gyenkoleddeko yatulagira la gamba gwe bw'osazeewo bw'otyo kubanga nabbi sallallahu alayhi wasallam yayawula ebintu okwagala kirala n'okuwa kirala era n'olulala sallallahu alayhi wasallam yava mu lutalo n'agaba ebintu nabbi sallallahu alayhi wasallam yagaba ebintu bingi kakati bwabigaba ba answari ab'e Madiina jukira bamubeererawo be bamutaasa kati bwamala obigaba ne bennyika emitima ne baddako wabbali ne babako ebigambo bayogera kati amawulire gamutuukako ne bamugamba nabbi sallallahu alayhi wasallam abasajja balabika si bamativu nabbi n'agamba basi njagala olukuŋŋaana lwa ba answari bokka sagala mulala ebyo okubitegeera bikulu nnyo oba kitegeera okusinga okusoma hadisi mu kitabu notogitegeera nabbi n'agamba njagala baki ba answari bokka bujulizi buno bwendeetera era bukulaga nti okuwa kirala n'okwagala ki obwo bwakubiri nabbi sallallahu alayhi wasallam abazza wabbali n'ababuulira ebigambo byali bingi yababuulira ebigambo byali bingi okumanya byali bingi amaziga gatandika obbattulukuka nga bakaaba n'abagamba mwe temusiimye abantu bagende ne maali batwale byonna mwe musigaze nze omubaka wa Allah temukisiima kugamba ng'alinga ababuuza mu bufunze emaali bali gye babadde batwala ngibawe nze nsimbule nga nayinza okiwuliza nsimbule ngende mbawe emaali bali gye batwala ati mwagala maali mbawe emaali ne bagamba radina bi rasulillah tusiimye omubaka wa Allah mbaka gwobeera naffe era nabbi sallallahu alayhi wasallam n'abeera nabo hayyan wa mayita naka ngenda kubeera nammwe mu bulamu ne mu kufa kati ali bamuzikawa naye bamuzaala Madiina kati nabbi sallallahu alayhi wasallam paka yabagamba ekigambo ekisembayo n'abagamba law salaka nnaasu wadiyan wa shayba au shayba senga abantu bakwata ekkubo oba olusenyi ne batambula wasalaka answaru wadiyan wa shayba ba answari ne bakwata ekkubo oba olusenyi la salaktu wadiya al answari ze nali kutte ekkubo ba answari bakutte abo mukwano gulya ulira kyagambye senga abantu bonna bakulumuka ne bakwata ekkubo ne bagenda ne ba answari ne ndaba nga bakutte ekkubo lino ze nali kutte ekkubo muliri mukutte namugala nabbi tulekeraawo tuleke nabbi ne basiima kati nabbi yabalaga nti omukwano gwabayinako ba answari muki muyitirivu newankubadde ebintu abigabye walala naye bano bamuli mu kifuba obwo bujulizi bwakubiri obutulaga nti nno okugaba kirala n'okwagala kirala obujulizi obwokusatu obutulaga mu Qur'ani Allah subhanahu wa ta'ala buli wonna lwabagaba tosobola tosiŋŋaanangayo wadde n'omulundi n'ogwo nga qad faddala al untha ala dhakari tekiriyo mu Qur'an nga Allah agaba n'asukkulumya omukyala n'amuwa kingi okusinga omusajja tekiriyo bal yaqul lidhakari mithlu hadhi al unthayayn wabula agamba namugambye Allah nti omulenzi afuna emigabo eki omuwala ki bwe yagenda ku bakadde baffe maamawo ne taatawo nga gw'ofudde n'oleka maamawo ne taatawo maamawo yamuwa kimu kyakusatu emmali esigadde yonna naga taata agikukumbe okirabye bannange oba okitegedde Yunusu maamawo Allah yamuwa ki kimu kyakusatu ku maali yo kati ate taatawo esigadde teyayogera na bwogezi kyamuwa wabula yayogerako bwogezi maama atwaleko kimu kyakusatu nti ate esigadde ate yobuuza
ate yobuuza kubanga Allah yalaze nti basigadde aba babiri alese taata ne maama yajjako yagamba maama twaliko kimu kyakusatu ng'omugezi ategeera nti esigaddewo yani ya taata kati kitegeeza ki obujulizi butulaga nti bwe kuba kugaba bwe kubeera kuwa taata asobola okusinga ani maama okitegedde bulungi kati obujulizi obwokuna byebigambo by'abamanyi bennyini abanamanyi abanene kati Imaamu al-Qurtubi wano mu kitabo kye yagamba nti fahadha alhadith hadisi oyo budagitwogerako yadullu etegeeza ala anna mahabbata al-ummi wulira amaki mahabbata al-ummi amahabba mugamanyi kyekyo ddala okwagala maama washafaqata alaiha n'okubeera ng'omulumirwa nnyo muli yambagi an takuna thuluthata kigwana kubeera ekyo kyokumwagala kimu emirundi esatu amthali mahabbati al-abi mu ngeri gyoyagalamu taata oyidde agambye kuwa Imaamu al-Qurtubi agambye bagamba bamanyi okwagala kwoyagalamu maama n'okumulumirwa kugwana kukubisa kutripolinga mu ngeri gyoyagalamu taata wakadhalika lidhikri nabii sallallahu alayhi wasallam al-umma 3 marrati wa dhikri al-abu fi ar-rabi'a faqata n'okubeera nti olwokuba nabbi yayogera maama emirundi esatu n'ayogera taata ku mulundi ogwokuna era maama asinga taata ebintu bisatu ekimuleetera okumwagala ennyo ekisooka suubatu alhamli obuzito bw'okuba nti yali yakusitula mu lubuto ekyokubiri wa suubatu alwad'i n'obuzibu bwafuna mu kuzaala wakadhalika wa suubatu radaa n'obuzibu bwafuna mu kolaki mu kuyonsa ebyo bisatu ebyo byebisukulumya maama mu kumwagala n'agamba nti watarbiyati tanfaridu biha al-ummu duna al-abu watarbiya tanfaridu biha al-umm duna al-abu fahadhihi thalatha n'okuba nti okulabirira ebyo maama byeyawulidde nga taata ate tabiriimu oluusi fahadhihi thalatha manazilu ebyo ebitu amadaala g'emirundi esatu yakulu minha al-abu oba oliawo taata yetagabeeramu nnyo ag'okubeera olubuto n'okuzaala ebisa okumusimba toyinza ga taata wo ali awo kutte mu mbinabina ebisa bimukutte nti agenda kuzaala akiramu edda sebo maama wo ne baba asinda atya ye taata tabiwulira okiraba alinda bulinzi kaana kumugwa mu ngalo ng'abuusa nga naye kulikayo abala tamukulisa nayo alaba bulabi kitambula either omuzadde maama tumwagala nnyo emirundi esatu okusinga taata naye tekitegeeza nti ne mukuwa wakadhalika waliwo amasaira agamu nga mutuufu mathala nga tulina kuwuliriza taata yekka nga Imaamu Maliki lumu bamubuuza ku masala g'okuba nga omuzadde wakad kutiba ilayya an uqdima alayhim oli yamugamba taata mpandikidde ngende gyali ali Sudaani wa ummi tamna'ani min dhalika ate maama ngamba togenda faqala lahu atiu abaka wala ta'si ummaka yamugamba gondera taatawo naye ate tojeemera maama wo gondera taatawo naye ate tojeemera maama wo naam fadalla qawla yamugamba gondera taatawo naye ate tojeemera maama wo kati kolesa tariqatul jamu laba engeri gy'obigattamu laba engeri gy'obigattamu gondera taatawo naye maama wo ate tokola ki tomujeemera tayib idhan ate omwana bw'asussa emyaka waliwo emyaka gye bayinza bafukahawo gye bagamba nti emyaka egyo omwana alina kubeera wano nno Imaamu Maliki wano tuli ku birri ekigambo kya Imaamu Maliki kyali kitegeeza kikale kyali kitegeeza fadalla qawlu Malik ekigambo kya Malik kyali kitegeeza anna birrahuma mutasawiya indahu bonna okubagondera kina kuba kyenkanyi olaba awo Imaamu Maliki yenkanyankanyiza mu kuyisa obulungi n'okugondera abakadde nti balina kuba kyekimu newankubadde bali balaba bamanyi abasinga nti maama olina mugondera emirundi emeka esatu ye Imaamu Maliki nalaba nti ne mubagondera
kigwana okubeera kyekimu. Waliwo emyaka gikituuka omwana ng'alina kutwala kigamu kya taata we nga tebamukkiriza kutwala kya maama we abadan, ng'alina kutwala kya maama we manya kya taata. Waliwo emyaka gye bayinza omugamba yeesalirewo sinnu tamyiz, emyaka egy'okwawula, omwana asobola okwawula. Bakadde be ne baawukana bamugamba oyagala kubeera naani, oyagala kubeera ne taata oba ne maama. Naye waliwo emyaka waatuuka ne bwagamba ngenda kubeera ne maama, waliwo emyaka waatuuka ekira nemugala kati wadde kubeera ne maama wo ebya maama wo biinako webikola ki webikoma, kati olina kugenda wa taata wo nakuwuliriza. Sahabi yajja eri Nabbi sallallahu alaihi wasallam ng'akompenga ng'amugamba muzeeyi amalako essente, buli ssente gye nkolawo agikola ki gy'atwala mwana ttu. Nabbi n'amugamba anta wa maaluka li abika, gwe kennyini n'essente zo muli property ya taata wo. Okiraba mwenna muli property ya taata. Idhan Abdullah ibn Umar wono yagenda eri Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'amugamba ya Rasulallah, owange omubaka wa Allah, nina omukyala wange mwagala naye taata wange ngambye mute. Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'amugamba tallik zawjatak, ta mukyala wo wati abaka, ogondere taata wo. Ate Imam Ahmad ye baamubuuza, oli yamugamba taata wange nina omukyala naye ngamba mute, n'amugamba tomuta. Ne bamugamba Imam Ahmad ate ekigambo kyogere nga kyawukana ekya Nabbi kyeyagamba, n'agamba ayyuna fi zamanina mithlu Umar. Kwa bamugamba masala oli ayagala kuwasa omukyala ate taata we maama we bamugamba tomuwasa, n'amugamba muwase. Ne bamugamba Imam Ahmad ate ekyo kyawukana ekya Nabbi, n'agamba ayyuna fi zamanina hadha mithlu Umar, ku mulembe gwaffe alinga Umar. Amakulu ki yali ategeeza? Omulembe gwa Umaru yali musajja Allah gwe yawa okutya Allah. Umaru yali musajja Allah gwe yawa ilham ng'alengera wala ebintu. Naye guno omulembe gwaffe abazeeyi abasinga si beebo bannaddiini abakugeremesa okuwasa, si be bakuteesa omukyala asamira amala abalongo alina n'olweza alina n'ekibbo ky'abalongo, oyo agamba towasa, agamba tomuwasa lwakuba alaba oli alina eddiini ogenda baleetera obuzibu obulala. Gwe kennyini wabafuukira ekizibu olw'oludiini lw'okola, ate oyongereko oludiini olwokubiri, kati agamba oyo tomuwasa kati nga gwogondera oyo. Imam Ahmad kyali ategeeza ku mulembe gwa Vani alinga Umar, bali bannaddiini ng'aggaana lwa ddiini, naye bano abaffe aggaana lwa duniya, aggaana lwa butawasa ate munnaddiini nnyo, ajja bba malako emirembe, eddiini bwe yitirira awaka naye esumbuwa. Kati omukazi agirina n'omusajja mwenna mwagala fulawo Makka, amaka mwagala gafula Makka kati nga muzeeyi ekyo kimumalako emirembe. Alaba amaka mugenda gafula Makka nti saawa na kusaala kwaziina. Yakiwasa omuntu eddiini ya wakati kati, era mbawulire nga bagamba towasa muntu wa ddiini nnyo, wasa eddiini ya masekati. Oba emasekati bagipimira kutya, oba balina minzaani, oba balina kikopo bapimira emasekati nejjudde nnyo. Towasa muntu wa ddiini nnyo, ajja kumala wasa eddiini ya masekati. Bwe eddiini ennyingi nnyo naye eyonoona. Ahawla wala quwwata illa billah, la katharahumullah. Allah tayitiriza bintu bifaanana bwe bityo. Ogamba nti eddiini ennyingi eyonoona, yayonoona ani? Yayonoona mutume? Bwe mutume walaba yayonooneka? Mutume wamma yayonooneka? Bwe basoma ku taarikhi wa mutume balaba yayonooneka olw'eddiini. Kati lwaki boogera ebigambo ebitali bya buvunaanyizibwa nnyini? Era baagala twogere ekigambo bagambe nti ki abasajja abo boogera bubi bannaabwe. Nedda wallahi tetwogera bubi. Olwaki twogera ebintu ebiyamba mu gitama society okutereera si kyekyo Seka Muhammad munnaye ombabula ensi yayonooneka. Ompabula ng'ekigambo tekinnagenda walaba n'abasajja bakamera ne mbagamba mukijeemu mukizikize, omanya abo nabo baatufuukira ettabu jama. Banoonya wali ekigambo ekikwatagana n'ekiri kye wayogera, ne bwe wakyogera mu myaka gya 6 bajjayo akayina alaaka ne kiri ekikadde ne bakagobereza, yayongedde era gane bagobereganya ebigambo ne babigobereganya ng'ekiraba kyogera mu gya 6 bajjayo kino olaba yayongedde.
kati ebigambo ebyo abakamera wallahi mutubeerere bantu balungi temutubeerera bantu babi okutula ebigambo ebireeta fitina mu bantu n'okusasamaza ensi eno munoonyeewo ebigambo ebirungi bebinatambula ne bigasa umma mujja kufuna empeera allah jabbasasula bulungi daawe ekole naye mmwe ne muteega akanti akatini ennyo kati akesekeni sebbi ne mukanasula ne mukanasula balina bwe banasula omu ne buleeta taabu naye nga ala kulli haali nahnu nathiku bikalamina ebigambo byetwogera tubyesiga tuba tukakasa byetwogera ebimu kiraba idhan abakadde allah tabaraka wataala yagamba wakada rabbuka alla tabudu iyo nasaka tuvuddeyo njagala wali awaddako aya yetugimaze someddako wakhfidhu lahuma janaha dhulli min arrahma kakkanya wakhfidhu lahuma allah yakozesa kinaya aba bagita isti'ara njogera yakweyazika allah yakozesa enjogera eyokweyazika okukakkanya ebiwawaatiro kinyonyi kyekibikola wakhfidhu lahuma janaha kakkanya ebiwawaatiro by'obukakkamu ebiwawaatiro olw'obukakkamu min arrahma Sheikh Muhammad wiki ewedde yamutabulamu min arrahma yani olw'okubasaasira kw'olina kino kikolerwa kubasaasira min arrahma rahma eno edda kuggwe abaakoze ekyo min arrahma olw'okubasaasira wekkakkanye we bali olwaki min arrahma olw'okubasaasira waqul rabbi irhamuhuma ogambe nga nti allah bansaasirire kama rabbayani saghira nga bwe bandera nga nkyali muto lwaki wano allah yaleeta embeera y'obuto kubanga embeera y'obuto yahtaju riaya yeetaga okulabirirwa okuyambibwako oli munafu tolina kiweesobolako kati embeera eyo yalina okuba nti weetaaga abakuyamba mu eyo embeera be bakadde kakati nabo baba bakuze ne batuuka mu myaka egyo egy'obukulu beetaaga okuyambibwako nga nabo babeera banafuye naam soma aya eddako ssebo temusoma rabbukum a'lamu bima fi nufusikum allah amanyi bulungi nnyo ebyo ebiri mu mitima gyammwe olaba in takunu salihina subhanallah ekigambo salihina awo olaba abamanyi bagamba imamu al-Qurtubi yagamba in takunu sadiqina fi birrihima bwe mubeera nga ddala mwogera amazima nti in takunu salihina bwe munabeera nga muli balongoofu yani in takunu sadiqina fima taquluna bwe mubeera nga ddala mwogera mazima nti mubayisa bulungi kyagamba in takunu salihina bwe munabeera nga ddala muli bagozi b'amazima nti muzeeyi ndongoosa gyali kufuna mpeera in takunu salihina fa innahu kana lil awabina ghafura allah yavadda lil awabina yani litawabina allah yavadda nga abantu abeenenya abasonyiwa nolwekyo abakadde tulina okubayisiza ddala obulungi gayat al ihsan kyokakasiza ddala nti kino kyensobola okuyisa wamu obulungi mukadde wange waliwo shekhe waffe yatunyumiza kisa nagyogerako emabega eyo ku musomo gw'okuyisa obulungi abakadde nga omuvubuka shekhe yagamba nti nalaba abantu abayisa obulungi abakadde naye olimbadde sinamulaba obulamu bwange omuvubuka yalina maama we nga maama we yajja naye mu ddwaliro kati abasawo bano yali yalwala abasawo bano abakyala bakola ku bamaama mumanyi musiza bwarabu abakyala bakola ku bakyala kati omukyala omusawo agenda okulaba omuvubuka alina kimaaga ekitambaala ngaomukadde akijjako ku mutwe bwati ng'akisuulayo eri ng'omuvubuka akijjayo ng'akyezaako ng'amusikawo ati ng'amuwandulira amalusu ng'omuvubuka ajja akatambaala nga yeesiimuula ng'addamu ng'abeera bw'atyo mu mbeera ne maama we batuukaawo okubeera nga omukadde bamuwa ekitanda yeebake omuvubuka nga afuna olujegere n'asiba okugulu kwe n'asiba n'okwa maama oyo omukadde yali yekyanga n'asiba okwa maama n'asiba n'okukwe kati omukyalo ono omusawo ne bimusobera namugamba wayi kiki lwaki embeera eri bweti n'agamba maama ono ye maama wange anzaala kakati musiba bwentyo nensobola okwebakako naye bwe mba seebase bwe neebaka nga simusibye anzirukako n'abula kati mba nina buli weyeebase embeerawo nga neebase nga naye nga musibye olujegere nga nsibye ku kigere kyange nekikye kakati namubuuza kati oyo maama w'omulalu yakuzaala atya namugamba taata wange yamufumbiza taata wange
jjajja kati jjajja azaala maama ono yamufumbiza taata wange ng'ebiseera ebimu eddalu lisirikamu bwe bayitawo akabanga ne liddamu kati we lyasirikiramu bamufumbiza kitange n'amufunyisa olubuto kakati bwe yamanya nti mulwalu fatallaqaha namuwatalaka n'amuta n'amuzaayo mu bakadde bamuzaala ne banzaala nze kati nkuze ne maama bwe ntyo nga nzize nga ntobaka kati yali ali awo ku reception y'eddwaliro mbeera mu TV n'alaba Kaaba namugamba gwe ntwala nkole wumula ku Kaaba namugamba maama nja kutwala enkya nagambye nja kutwala enkya kati ono omusawo n'amugamba nti omutwala okukola umra wakad rufiat anha at-takalif ngate Allah yamujjako tabanjibwa umra neki namudamu namugamba maama wange talina kintu kyonna kyayinza kunsaba nga nkirinako obusobozi okujjako nga nkimukolera omuvubuka muwala neyewuunya kati namubuza ekibuzo ekisembayo hal taarifu biannaka waladullah namubuuza nti omukyalo oyo amanyi nti gwoli mwana we akimanyi nti gwomuzaala namugamba tamanyi nti nze muzaala walakin Allah ya'lamu bi annaha ummi fabakat at-tabiba namugamba la tadri dhalika yotamanyi nti yanzaala walakin Allah naye Allah akimanyi bulungi nti oyo maama wange kati ate nze Allah yandagira okulongoosa eri maama omusawo n'akaaba n'agamba laqad sami'tu anil birri bulijjo mpulira kye bayita kuyisa bulungi bakadde fama raaitu mithla hadha asha naye sirabanga muntu ayisa bulungi bakadde ngono muvubuka bulijjo nkiwulira buwulizi tibayita okuyisa obulungi abakadde naye sirabanga akiteeka mu nkola yenkana ono mukyala mulalu emyaka gyonna namugamba kati ogenda kumulabirira paka ddi namugamba ngenda kumulabirira paka Allah lwali mujjulula subhanallah idhan omuvubuka ali myaka nga 3 namugamba nja kumulabirira paka Allah lwali mujjulula kubanga ye maama wange anzaala bw'abeera omuntu alabirira maama we nga tamanyi na kumanya nti ono yamuzaala kati mwe mulina balamu babategeera babamanyi akugamba n'emputu n'omutwe gwe wafaanana kitaawo naye era towulira abamu agandugana ekitwe kya kitaawo ddala ebitege ebyo byotambiza n'embaliga zezasaatawo ssula naye tompulira nga nawe ogamba ne bw'onoyogera otya ndi ku byange .com ndi ku member.com idhan oyo tamanyi nti maama we tamanyi nti ono yamuzaala naye omwana agamba Allah yandagira okuyisa obulungi omukadde yakimanyi bulungi ti ono yaani ono ye maama wamuzaala idhan abakadde we bato balina okubeera intakunu salihina bwe banabeera nga muli baswadikina mwogera amazima ddala nti mubayisa bulungi fainnahu kana lil awabina ghafura Allah yavadda nga ku bantu abenenya abadda gyali musonyi waati dhal qurba haqqahu wa owooluganda lwo ye ayeddako waati dhal qurba haqqahu wa owooluganda lwo akuli okumpi haqqahu omugabo gwe abooluganda tubawenga emigabo gyaffe baganda baffe bannyinaffe b'osobola okuyambangako bayambengako buli kaseera era omuntu tabalibwako zaka senga sente azikozesa mu kuyamba abooluganda lwe omuntu ne bw'aba mugagga atya naye nga sente omwaka gugenda okuggwako ng'aziyambyemu baganda be tabanjibwa zaka tagibwako zaka omuntu asobola okuba afuna obukadde 10 naye omwaka guggwerako nga 9 azisaasaanyiza ku bantu be ne baganda be obusiraamu bwa towa zaka kubanga sente ozikozesezaamu ebimu ku ebyo Allah bye yayagala zikole kati Allah nti waati dhal qurba wa owooluganda olw'okumpi haqqahu omugabo gwe Allah n'atagwogera mugabo ki waliwo yeetaaga school fees waliwo yeetaaga kumubuulira waliwo yeetaaga okumuweererako omwana waliwo yeetaaga okumuwa capital waliwo yeetaaga okumubeererawo nga afiiriddwa waliwo yeetaaga okumubeererawo ku mbaga nga tayagala ssente zo ayagala kumugamba kuva ku shiriki kyokka n'omuddingana n'obugumiikiriza obw'amaanyi n'obwowemboofu munaye walivudde ku shiriki munaye walivudde kwalula abalongo munaye walivudde ku bid'a mbi nnyo si nnungi mu busiraamu nabbi yazigaana sallallahu alaihi wasallama wenenye eri Allah mu kino wa ati dhal qurba haqqahu kubanga ekyo bw'aba akivuddeko n'atuuka ewa Allah nga alongosezza gwoba weesiimye yamulagirira
naye yennyini agenda kwebaza agenda kwebaza agambe mashallah wallahi wankola bulungi wa ati dhal qurba haqqahu wal miskina deni n'abanako omunaku ye muntu ayina miskini ye muntu akola naye nga kyakola tekimumala gwe bayita miskini ate faqiru oyo abatakola nakukola abatayina wadde faqiru ye mwavu ennyo okusinga miskini newankubadde waffe Uganda twabikyusa ffe waffe tugamba mbu miskini yali obubi nnyo nompita masakini nze nompita musajja yankoze bubi nnyo Rashid najja mpita ani asiikina kwega nsiikina busiikini nsiikina busiikini siina nabange ndi mwavu nedda omuntu miskini ali yaddeko bagamba afuna kyalya naye tekimumala ye miskini wa amma safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahr bali bakola nokukola nga kyebakola miskini asobola kuba alina n'emmotoka alina n'epiki alina n'eboda naye byafuna tebimumala oye miskini naye ate faqiru ye olumutafunira naddala kyakulya ye faqiru kubayita faqiru olumutafunira naddala nakyakulya olumu afuna katini nnyo nga tekamumala waati dhal qurba haqqa wal miskina wabna sabili n'omutambuze muwe omutambuze tumuwa sawaun ghaniyun au faqiru aba mugagga oba mwavu tumuwa ekyo ekimutuusa gy'abadde agenda wala tubadhil tabdhira naye ate mukola ekyo era todiibuuda oludiibuuda inna almubadhirina mazima abadiibuuzi kanu ikhwana shayatini abo baganda ba sitaani baganda ba sitaani kanu ikhwana shayatin mikwano gya shayatini wakana shaytanu lirabbihi kafura ate sitaani yavadde wa Allah nga yawakanya mujeemu inna almubadhirina kanu ikhwana shayatin abo mikwano gya bamasitaani ate sitaani yawakanya dda ewa Allah wala taj'alu yadaka maghlulatan ila unuqika wa imma tu'ridanna anhum ibtigha'a rahmatin min rabbika wa imma tu'ridanna anhum bobeera kale obakubya amabega amakulu nga tobawadde aboluganda bwoba tobawadde wa imma tu'ridanna anhum nobeera nga okyuse n'otomuwa ibtigha'a rahmatin min rabbika naye ng'onoonya kusaasira okuva eri Allah naawe okyasuubira ebirungi okuva ewa Allah ibtigha'a rahmatin min rabbika Sheikh yagamba ati ibtigha'a rahmatin min rabbika wa imma tu'ridanna anhum ibtigha'a rahmatin min rabbika warahma alfai'u okubanga essaawa yonna ojja kudda gye bali okubaako k'obawaayo essaawa yonna ga nti nja kukuwa naye nga naawe okyalina ky'osuubira oba ku nkomerero y'omwezi oba luvannyuma lwa bbanga ki naye nga naawe okyalina ky'osuubira رغبة من الأجر في منعهم لئلا يعينهم على فساده enono omusajja wa tafsiri yagamba fi sababi nuzuli hadhihi al-aya rahimahullah nti ensonga eyasisa aya eno yagamba ensonga eyasisa aya eno nazalat hadhihi al-aya yakka fi qawmi ku bantu kanu yasaluna rasulallah sallallahu alaihi wasallam balinga bajani basaba omubaka faya aba ayutiyahum nabbi nagano bawa liannahu kana ya'lamu minhum nafaqata almali fi fasadi baya lyamanyi nti baba wasene batera nnyo zikozesa mu bintu by'obwononefu nabbi nga tabawa fakana yu'ridu anhum yalinga abakuba amabega ragabatan fil ajri fi manihim ng'asuubira empeera mu kyokuba mu makye nnyini aliwo omuntu gwoyinza okumma n'ofunamu empeera lialla yu'inahum ala fasadihim si kulwafuuka ensonga ey'okubayambako okwongera okukola ki obwononefu naam idhan omuntu wabanga bamanyi nti sente agenda zikozesa mu bwononefu tomuwa ayinza okuba agenda kuzinywamu njaga agenda kuzikozesa bintu bikyamu oyo tomuwa wa imma tu'ridanna anhum ibtigha'a rahmatin min rabbika tarjuha ne bwabeera nga omukubi amabega naye nga wa luganda lwo naye ng'osuubira nti wonoofunira ojja kumuwa tarjuha faqul lahum qawlan maysura bagambeyo ekigambo ekirungi kyeki amarahu biddu'a'i lahum basabire yalagira okubasabira Allah inshallah asaba Allah akumalire
oba inshallah tusaba Allah fenna tuteke mbere atulewo embere y'obwangu oba Sheikh yagamba nti wad'u lahum bisa'ati riziki basabire Allah nti abagazize mbyenfuna wakule logambe in wajadtu wenaba nfunye fa'altu wa akramuka njakukola bwenti nja kugulumiza fa inna dhalika ya'malu fi masarrihi nafsihi amala al-musawati kubanga ekyo kikolanga mu mbeera y'okumubeererawo n'okumwagaliza obulungi obeera omukoledde ekyo wala tajalu yadaka maghlulatan ila unukika tofuulanga omukono gwo baghlulatan nti gwezinze fi unuki ila unukika mu nsingo yo wala tabisutuha amakulu kinayatu anil bukhuri era ategeeza nti tokodowalanga ennyo nga gwe toviirako ddala kantu konna omuntu ofuukira ddala mukono gamu gwe togabira ddala ate natuga nti wala tabisutuha kulla albasti ate togwanjuluza olwanjuluza olwemaliramu ddala n'owaayo buli kyonna kyofunanga ogaba n'otusigazaawo kubanga fatakuuda maluma ojja kutuula nga ate onenyezebwa mahsura ng'okoze eki mahsura ng'okoze eki ayi qalilun munqati' qalil nga tosigazaawo munqati' ng'ogwereddemu ddala ng'ogamba ofaafaaganiddwa fajalo fi lkhasara n'obeera ng'ofaafaaganiddwa naam inna rabbaka yabisutu rizqa liman yasha mazima omulezi wa Allah ayanjululiza ebyenfuno yo gwaba yagadde wa yaqdiru ate naakola ki naafunza Allah yagaziiza omuntu riziki ate naamufundizaamu innahu kana biibadihi khabiran basira mazima Allah yavadda ku baddu be nga khabiran mukenkufu nnyo basira ate alaba wala taqtulu wano Allah yatandika ebiragiro ebirala abamanyi bagamba 210 ebiragiro bino biyinza okuba bitandise n'ekyo kyabazadde naga nti wala taqtulu auladakum temuttanga abaana bammwe khashyata imlaqi olw'okutya obwavu imlaqi yani alfaqru walju'i temuttanga abaana bammwe olw'okutya obwavu kubanga abawarabu balinga batta abaana baabwe nga abaana bwe banaabeera abangi n'abaliisa ki wakadhalika n'okugjamu embuto olw'okuba nti omuntu atya okuzaala kigaanibwa tokkirizibwa kugjamu lubuto olw'okuba omuntu atya okuzaala la tokkirizibwa kulugjamu luleke luzaalibwe tokkirizibwa kugjamu lubuto tokkirizibwa kukozesa family planning okujjako nga obukwakulizo busatu butuukiridde akasooka family planning ekisooka biidhini zawji omukyala akkirizibwa okukozesa family planning nga bbaawe amukkiriza akakwakuliza ak'okuba nti omukyala okukozesa family planning bbaawe alina kumukkiriza olabanga akatalina mugaso naye ngenda kubuulira amasala gamu olabe nga kalina omugaso okuba nti okukozesa family planning bbaawe alina kumukkiriza olabanga akatalina na mugaso naye nsobola okuwulira amasala n'olabira ddala nga kalina omugaso ngeri shariya yalengera wala alimuhimu katumala okumala akakwakuliza ak'okubiri kwe kubeera nga omukyala oyo lan yatadarrara ajilan au ajila nga tagenda kufuna bizibu oluvannyuma lw'okukozesa empekeezo oba akaweta oba methodi yonna endala nga tagenda gifunamu buzibu ku ssaawa zino oba gye bulijjeyo mu maaso naye batono nnyo abazikozesa ne batagamba nti zirina side effect batono akakwakulizaako okusatu ng'omukyala agendereramu ki tahdid annasli walaysa qati' annasli ng'agendereramu tahdidu nnasli an taqsuda almar'atu bidhalika tahdida nnasli tahdidu nnasli kitegeeza ki kuspacinga tahdidi kankomeko wano pisewo emyaka 3 nziremu nzaali ekiba kya tahdidu nnasli kuspacinga nga tagendereramu qati'u nnasli kwekomeza ddala kitaliddayo kuzaala bamugamba empeke za kwekomeza ddala oba za kuspacinga bwe ziba za kuspacinga kikkirizibwa naye okwekomeza ddala nedda okujjako nga biidhini atibba nga abasawo bamukkiriza nti weekomye
bw'osukka wano noddamu ne tukulaba muleeba tukujja muleeba ng'oyingira nkoowe kati awo nga bamugamba ekyo alina okwekomeza ddala natakola ki nataddamu kuzaala. Taibu lwaki abamanyi bagamba nti omukyalo okozesa empeke alina kumala bayo kumukkiriza olw'ensonga waliwo amasala agayinza okukosa omusajja nga senga teyakitegeera ge masala ki inda talaq senga amuta senga omusajja ata omukyala namugamba kati nkutadde tokyali mukyala wange ayina okumulabirira 3 quru emyezi emeka 3 ng'amulabirira ng'ali awo tannafuluma mu nnyumba. Tayib kati omukyala bw'akozesa empeke ezo ahyana hadhihi alhubub kad tamna'u alhaida ezo empeke zisobola okumulemesa okugenda mu nsonga zaabwe. Omwezi ogumu n'azimira n'amala emyezi 2 nga tannagenda mu maaso tannagenda mu nsonga oba okiraba kati abaddewo okumulabirira emyezi egi buli gumu gugattemu 2 kale guli ogwokusatu n'akumalira ddala akajanja ndowooza oba amira buva ddoozi n'ayisaawo emyezi 3 nga tagenzeemu olwo oba wakamulabirira emyezi emeka ekivaamu nga topondooka era alinga gwesitanga fumba ate munanakola fumba togenda nga tomuddidde kumpaka. Kati zino empeke buli lwazikozesa neziremesa haidha okujja asobola okubeerawo emyezi 3 nga tagenda mu nsonga. Ogwo ffe tulinda kugenda mu nsonga mu sharia tulyoke tubale nti ogwo mwezi gutya okwo kutukula kumu jukira kati yamaze eki anti temugwa kuta mugobagoba nnyo abakyala nabaseka bwe yeraliikiridde baneseeka akitidde kankive nako. Naam, Allah tabaraka wa taala wamma agamba seka gugwa seka mumamuleke yatidde okweyaga nti banne bwendigwa ku kikosolo ky'omukazi ngoyo nga ndiba ndabye bannange nga ndiba ngudde kuyoleke bali eyo beeseetinga buli bukodyo babufuna banne bw'omuntu awaseewa buli bukodyo babufuna ne muno mudarasa zaffe bafunamu obukodyo kati waliwo ayinza okulya na weerekerera awo ate nemba nga nze ndeese zahama kati bakadde baffe bagitanga zahama okwogera ekyo ekintu ngaga nti webalege antanga nandaba abahaji abagenda mu hijja batera okukozesa empeke ezo ne zibayambako okuva mikolo gya hijja nga tebagenze mu haidhu kubanga singa agenda mikolo gya hijja n'agenda mu haidhu naaba nga takoze tawaafu ifada ayinza okufuna obuzibu. Kati abamu okwewala ekyo kumutuukako baba bagenda mu haidhu mu hijja bamira empeke ezo eziziyiza abakyala ne batagenda mu haidhu ne bavaayo nga ali malidaadi nga mmere ya muki ya mupunga mukyere. Naam essebo tugende maaso. Naam, Allah agambye wala taqtulu awladakum temutanga abaana bammwe khashyata imlaqi olw'okutyaki obwavu nahnu narzuquhum ffe tubagabirira weewunya endala Allah yatandika nahnu narzuqukum wa iyahum wano yasooka naki nabaana naga nahnu narzuquhum ffe tubagabirira wa iyakum nammwe kennyini gwe kennyini ate abaana okuzaala mbu n'abaliisa ki gwe kennyini Allah yakugabirira n'abaana Allah yakola ki inna qatlahum mazima ekyokutta abaana kana khitu'an kabira kisobyo kinene nnyo ekyo kisobyo kinene nnyo wal imlaku huwa alfaqru wa adami almilk. Naam, ekyo kisobyo kinene nnyo. Taib soma aya eddako wala taqrabu zina temusemberanga obwenzi innahu kana fahishatan kubanga kyabuwemu wasaa sabira era kubo binyo fihi mas'ala wahida shekha gamba mulimu mas'ala gamu wala taqrabu zina ablagu min an yaqula wala tazinu ekyo kyekikangavvula ennyera kyekitiisa ennyo omuntu okumusinga okumuga toyenda bwomugamba tosemberera kitegeeza ate kinene nnyo okubeera nga gamba toyenda wala tadinu min azina temusembereranga obwenzi. Allah bwagaana okusemberera kyabaganya okusemberera kiba kinene nnyo okusinga kyaganya obutakola bwetegedde kubanga okusemberera n'okukola byawukana. Wala taqrabu mala alyatim illa billati hiya ahsan buli kyaganya okusemberera obusemberezi ate okikola gubeera musango gwa nagomola. Aya endala kyakumeka kino kyakusatu atuganye okujemera abakadde atuganye okwenda ekyokusatu wala taqtulu nafsa allati harrama Allahu illa bilhaq
temuttanga omwoyo gwonna allati harrama Allahu ogwo Allah gwe yaziza nti teguteekeddwa kuttibwa illa bilhaqqi okujjako nga mukikola n'amazima illa bilhaqqi okujjako nga gwe mutta yakoze ekimu ku bimusisa temuttanga omwoyo gwonna Allah gwe yaziza nti teguteekeddwa kufa illa bilhaqqi okujjako nga mugutta n'amazima nga ki nga shaibu azani shaibu zani omuntu omukulu wayenda almuhsan azani attibwa almurtadi omuntu avudde mu ddiini attibwa omuntu avudde mu Isiraamu attibwa tuba mu nsi ya Busiraamu owokusatu qatilu nafs asse omuntu bwatta munne naye attibwa anna nafsa binnafsi mwoyo ku mwoyo n'olwekyo abo ab'emirundi esatu battibwa wa hatta ne quttaa tariq abantu abatega abantu mu makubo ne babatta ne babatemula ne bababbako ebintu byabwe abo nabo baalamulwako okubeera nga battibwa wala taqtulu nafsa allati harrama Allahu temuttanga omwoyo gwonna Allah gwe yaziza giteguteekeddwa kuttibwa illa bilhaqi okujjako nga mukikola naki kikyategeeza nga mukikola n'amazima kikyategeeza Allah kikyategeeza ekyo mwekyo kigambo kikyategeeza illa bilhaqi Allah aba ategeeza ki naam kyekyo illa bilhaqi okujjako ng'akoze ekikola ki ekimukakasisaako okumutta oyo tuba tumusse n'amazima kubanga kyakoze kiba kikoze ki kimusisa waman kutila mazluma oyo yenna abattiddwa mazluma mu bulyazaamaanya faqad ja'alna liwaliyihi sultaana faqad ja'alna twawa liwaliyihi eryo yamuyinako obuyinza oba luganda oba buvunaanyizibwa ye waliyiwe twawa oyo amuyinako obuvunaanyizibwa sultaanan obuyinza obw'okwesasuza kwoli amuttidde omuntu obuyinza buli mbano ba awliya ulmayit bannanyini mayit Allah yabawa obuyinza n'obuvunaanyizibwa obuttooli be basalawo tumutte oba tetumutta era bababuuza baba bagenda okumutta bajja ne bababuuza abange musazeewo mwenna omusajja yabattira taata wamwe tumutte mwe musalawo qawda ababuuza bwe mbeera basatu ne bagaana abo masala gaba gaawukanye naye bonna babakkiriza tumutte basi ne bwe kubaako omunaagaana masala gaba gakyusa awo abagenda kubawa ddiya abagenda kubasasula ddiya nga 200 100 olwo aba agenda kuwa ddiya kasita mubaamu agambye nedda temumutta atuwe ddiya kubanga abantu abattiddwa omuntu waabwe Allah yabawa olukusa bakole ekimu ku bisatu ekisooka beesasuze alqisas bagambe nti oli attibwe nga nabwe yasse omuntu waffe oba ekyokubiri akhdhu ddiya okukwata ddiya nti atuweemu ssente kale atuweemu ssente obukadde nga 3 oba ekyokusatu al afu basobola omusonyiwa bila shay nga tewali kintu kyonna maga tumusonyiwa khalas kiba kiwedde kati ekimu ku ebyo bisatu be basalawo ba awliya ulmayit kati bwe kubeerako omuntu agamba la tumusonyiye abalanga tetumusonyiye ebiseera ebisinga batwala kyo n'agambye tumusonyiye n'asasulamu ssente Allah agamba ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا تابا وبينزا أبو قيصر سودا فلا يسرف في القتل نياتي تمديبو دا مكتا makulu namwe ate bwe muba mutta muleme kuyisaawo soke tumutemeko olugalo soke tumuggyeko nga ndaba era tugenda mutta nafe kati soke tumulumye nedda ssebo ate temukola israafu mu kutta buli kintu kyonna kirimu israafu temutta babiri olw'okuba basoomu temutta kika kyonna olw'okuba kyatisa omuntu omu eyo yonna israafu fala yusrifu fi lqatli temutajawaza haddi temuyitawo temusooka kumutemako ngalo matu kumujja mu maaso oluvannyuma nedda ssebo temuyisaawo ate nammwe fala yusrifu fi lqatli innahu kana mansura kubanga oli eyattibwa wakutaasibwa bbanga lyonna wakutaasibwa amakulu ne ku lunaku lwa kiyama Allah asobola omutaasa era abantu bagenda kujja ku lunaku lwa kiyama omuntu yenna gwe batta ayimirire neyamutta abuuze ya rabbi lima qtultu lima qatalani fulani
ayi Allah lwaki ono yanzita innahu mansura ye Allah yateekawo amateeka gamutaasa imma bakudwatu bamutaasa oba ye yennyini Allah ku lunaku lwa kiyama era agenda kukola ki kumutaasa. waman kutila madhluma ayi bighairi sababi yujibu alqatl yo yattiddwa watali nsonga fakad ja'alna liwaliyi ay almustahiqi damihi bakakatiddwako. naam طيب aya sembayo bino tumala bimala si sembayo sebo. wala taqrabu mala alyatim temusembereranga emaali yaki yaba mulekwa. ani ayitibwa mulekwa mu sharia yo yafiirwako bakadde be nga tannaweza myaka gya bukulu yayitibwa mulekwa. naye osingana abasajja abakulu nga bakuba amasimu ku leediyo nze mulekwa hagisula nze mulekwa hagisula myaka 49 mulekwa hagisula mulekwa waawa nawe leka nawe jamaa toli mulekwa mukyala yakafumbirwa amalya 8 nze hajati mulekwa sulaina hajati mulekwa atya jamaa fenna tuli bamulekwa ate olwa mulekwa tebuligwa tunabeera ku bwamuleka mpaka myaka emeka Ssekajjuma mulekwa Ssekajjuma ngoyo ye yanjanga nti mulekwa Ssekajjuma mutagayika mulekwa mulekwa banna bakubake maaliyo bakubake maali yatata nofuka mulekwa paka kiyamusa omuntu gwe bayita mulekwa hakikatan yoyo abakadde bwe baba bafuddeko yatimu yoyo abafiddwako bakadde bwe nga tannaweza sinul bulug myaka gya bukulu oyo gwe bayita mulekwa. wala takurabu mala yatim temusembiranga emaali y'abamulekwa illa billati hiya ahsan okujjako nga mugisembera n'ekyo ekisinga okubeera ekirungi nga kyekiruwa ekyokugikulaakulanya ekyokugisuubulamu ekyokubeera nti ekuumibwa. Umaru yagamba atjiru fi amwali lyatama musuubuze nga emaali y'abamulekwa hatta la taakulahu as-sadaqa au la taakulaha as-sadaqa zaka ereme gimalawo kubanga omwana bw'aba afiddwa ku taata we ng'alina obukadde 2 fe obukadde obubiri wadde bwamulekwa ffe tubusabamu zaka sebo buli mwaka kati buli bwe tutoolamu oyinza okulaba waakulira nga emaali eweddewo nga ffe zaka tugimalamu mpolampola. kati Umaru n'agamba nti abalina emaali y'abamulekwa mugisuubuze esuubule kulaakulane zaka ereme girya gimalawo tukirizibwa gisuubuza. era omuntu ku maali y'abamulekwa subhanallah amateeka mangi. soma suratu nisa tulabe emaali y'abamulekwa Allah agamba kya ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. soma aya tuwire egambe kya soma aya jamaa suratu nisa yammwe erimbaale eriruddawo gye mutatuukako mpaka kati suratu nisa yagenze embaale mpa bakulanje sijja basobola basajja mmwe. wamma Allah subhanahu wa ta'ala agamba wabtalul yatama mugezese abaana bamulekwa hatta idha balagu oyayiza okugakulanya yange nisa yavuddemu kumbe mutagaza butagaza ebiseera yabuseemu ebuuka mweti wabtalul yatama mugezese eki aya ya 6 wamaje tusoma najibu wabtalul yatama mugezese abaana bamulekwa hatta idha balagu nikaha kutuusa bwe batuuka mu myaka egy'okuwoowa oba okuwoowebwa. amakulu omwana mulekwa bw'oba obadde olamirira emaali ye ogimuwa ddi ogimuwa nga akuze kyagambye hatta idha balagu nikaha okutuusa bwe batuuka mu myaka egy'obukulu. bw'olaba omwana nga akuze mulekwa omugezesa mutume agule asuubule ebintu mugambe bitunde olabe bwakola. bw'olaba nga asuubula bulungi atunda bulungi ng'omanya oyo atuuse okuweebwa ssente. kati Allah kyagamba mubagezese ku bya ssente genda onoonye ekyenje olabe genda osuubule otunde. ayinza okugenda n'asuubula ekintu 5,000 n'omugamba genda okitunde n'akomawo n'aleetamu obupapula bw'olukumi bwa 2,000 nagamba mpadde nnyingi osinga ze twaguzizza nga ng'omugabo okay weebale ng'omugabo gira otuula kati oyo tomuwa ssente. mugezese olabe hatta idha balagu nika fa in anastum minhum rushda bwe muba mubekennenyeza ne mbalabamu arrushda obulungamu yani husnu tasarruf ya rushd husnu tasarruf ng'asobola bulungi okukozesa ssente atunda agaba balansi bulungi akola bulungi fadfau ilaihim amwalahum awe ssente zaabwe muzibawe
mbwe akati sente zo zirabiddeko akabanga munne egenda okole. Wala taakuluha israfan wa bidaran an yakbaru, temulyanga sente z'abaana bamulekwa mu ngeri y'okudiibuuda okutuusa nga bamaze okukula. Waman kana ganiya, wali wabeera nga mugagga ayinamu ku ssente, falyastafif, oyo yessizeemu ddala ensa, takwatangako ku ssente y'abaana bamulekwa. Bw'obanga oyinamu akasente, wallahi abantu bakaaba, babalekedde ssente z'abaana baabwe, z'abaani baazirya dda, embuto ziri eyo waggulu. Nebeerabira inna alladhina yakuluna amwala alyatama dhulman innama yakuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Ayati zino wallahi zitiise. Waliyakhsha alladhina law taraku min khalfihim dhurriyatan dhi'afan khafun alayhim falyattaqullaha waliyaqulu qawlan sadida. Woba oyina emmaali y'abamulekwa wallahi gyegendereze, togikwatangako. Nabbi yagamba nti ana wa kafiru lyatima kahataini fi janna. Nabbi yagamba nze n'omuntu alabirira obulungi mulekwa tugenda kubeera bwetuti mu jana. Idhan emmaali y'abamulekwa tekwatibwako. Allah gamba bw'oba balabyemu bulungamu emmaali gibawe. Bw'oba oyinamu akasente ne bakuwa okulabira emmaali y'abaana bamulekwa, agirabirira falyastafif, yesseemu ensa. Waman kana faqira, ate oli wabeera nga mwavu naye ng'ate gwe bawadde okulabira emmaali y'abamulekwa, falyakul bilmarufi, kale alyeko bilmarufi, mu bulungi. Abamanyi bavunula marufi mu bigambo bingi. Bagamba marufi banetegeeza ng'abaana bali wakawuwo naye nga temulina kyakulya, n'olyoka okkirizibwa okukwata ku ssente zaabwe ogule emmere naawe oyireko awo muki mu mpolampola. Naye sigambe ekikanzu ky'abaana okyambalire, taata wammwe mulituuka ddi kitammwe nammwe emyaka oli mu 12 olituuka ddi akanjira nyambala kino ekikanzu. Ebikanzu by'abaana bireke, oba bitunde obawe mu ssente zaabwe. Toyambala kanzu za mukulu wo olw'okuba yafa n'akulekera abaana. Waman kana faqiran falyakul bilmarufi faidha dafa'tum ilayhim amwalahum, bwe mba mbawadde ssente zaabwe fa ashhidu alayhim, mujulire. Kawuma muyite, Muhudi muyite, Hasani muyite, banaye maali ya musajja ngiwaddeyo, maali y'abaana ngibawadde, maali ya gundi ngiwadde abaana be. Era waabajulizi wakafa billahi hasiba, kimala okuba nti Allah ye mubazi wammwe, ajja kubabala. Bakali Katonda ajja kubala, oba kingi ajja kubala. Wallahi abatudde ku maali y'abamulekwa, Allah waliwo n'abapangira okubatta omwana bamuttira ddala olw'emmaali ya kitaawe, ne bamutta ne bamugjawo. Agenda okuyanga agira ati abamutirimbula oli asigaza emmaali ng'agitwala. Ye yagala ng'atiba bangi bagenza okukula ng'emmaali basedduvuto bagitwala dda ne bagirya ne bagimalawo. Nabo Allah ajja kubakola ki? Ajja kubakolako inshallah. Naam, wala taqrabu mala al-yatim, temusemberera. Yagana kusemberera, katoddamu kubuuza nti yangana kugirya, yangana kusemberera nedda sebo. Bagana okusemberera ate okulya ashaddu illa billati hiya ahsanu, kujjako ng'ogisembera n'ekyo kisinga okubeera ekirungi. Hatta yabluga ashudda, okutuusa lw'anaatuuka mulekwa mu myaka gye egy'obukulu. Wa awfu bil ahdi, banne mutuukirizenga endagaano. Inna al ahda kana mas'ula, endagaano yakubuuzibwa. Endagaano yakubuuzibwa buli yonna. Ne bwebeera ya mbaga ne mugamba tujja kutuuka ku 8 ne mutuuka 12 mujja kubuuzibwa. Weye wallahi ab'embaga bannayo baba baaki bagamba 8 12:45 nga bazina magalibi nga bajja n'obucupa bwa soda buna ne sukaali ekiro 2 twatidde ng'obirewe totya emisana muyise eri manju kale tubawe omuwala agende naye ng'agenda wa muwalawo ewaga gasajja goolabaga mafiya agagasajja ga mafiya owaayo omuwalawo mu ebyo by'okusaaga mulinde munadde enkya nze mbongerayo mujja kudda enkya tulabe temufaayo n'enkya tujja gitegeka embaga nga bwe tugitegese leero mujja kudda enkya oba musule tumale obbeetegereza naye ku ssaawa 12:45 mutwala muwala waani mu bintu ebyo nedda ssebo byajangu nkwekule tewali mutwale emisana ng'ensi eraba si kyekyo seka Muhammadi waki baba bajja 12:45 si balungi jamaa byo bakola si birungi muba mwagala tukola kinammwe wala taqrabu mala yatim tumumaze illa billati hiya ahsanu eryo teeka ddala yeddala wa awfu al-kayla mutuukirizenga emirengo wa awfu al-kayla mutuukirizenga ebipimo
idha kiltum kwemberanga mupimye kwemberanga mudenga wazinu bil qistas al mustaqim era mupimisenga minzani entuufu naam esebo wazinu bil qistas al mustaqim mupimisenga ebipimo ebirambulukufu amakulu mupimisenga minzani enki entuufu naam wanokayira mirengo ndebe kutia wa ejuzi twali tuve Masaka waliwo abantu abatunda lumonde ku makubo okwo biki ne bangamba omu ku mikwano gyaffe bamuguze endebe ya lumonde ne bagiyiwa mu kakutiya kati bagiyiwa mu kakutiya n'agamba onagitunda lindako ngenda kumala gizzaamu mu ndebe then ndyoke nyiteeke mu kakutiya namugamba kwata sente zo namugamba ati lwaki namugamba anagula tazzaamu ffe wane waffe anagula tazzaamu namugamba ati lwaki kuleka nzizeemu luli ebadde jjudde leka maama nzizeemu otwale sente namugamba nedda hagitambula makubo genda wana anagula tazzaamu kupima nimbabuuza kiki masala kyagali awo nti bali batega endebe balina ngeri gye bagipangapanga bati nejjula kati bwozaamu ekola makkati kati nga talinda kukkiriza kuddamu kupima nawe opimira waani genda gwe nawe togenda kutandika kutunda nti opimira waani genda makubogo haji tojja ggula yamugamba haji tojja ggula tambula ogende tebakukkiriza kuzzaamu bapangapanga lahula emirenge egimu bagizizika eno ebintu emabega kati napangako waggulu bwoti kugoloza umulengo guva wansi paka waggulu kumbe ne wansi alina byaziziseeyo nagugira bwati byonna abalenga abapima mu butale subhanallah weewuunya nekibaliko ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun tebasuubirayo okuzuukira abo abasajja wailu lilmutaffifina alladhina idha ktaaluu ala nnasi yastawfuun wa idha kaaluuhum aw wazanuuhum yukhsiruun bawailu lilmutaffifina beebo ye waaba asuubula kijjudde essaawa nga yagenze eddamu ebajama ate ye bw'aba atunda obwedda sinagiraba ate ye bw'aba atunda yukhsiruuna endebe emu agijjamu bbiri ebyo abo Allah byali ategeeza naye Allah yali tategeeza kusaba nnyongeza abamu ati namwe mwalinyisa imaani kweyo aya ne mugaana n'ennyongeza bwe bakuwa ennyongeza nga obusiraamu tebutukiriza nnyongeza wakisomawa obusiraamu bwatugaana ennyongeza era juzi wano twali tukola wano futaali waffe nenseka mulongo imaamu nengenda wali nengula ennyaanya mu kisiibo omukyala yasooka kuyiwamu kataasa kalamba bwe yamala n'ateekako zenguze nemugaa ati lwaki osoose kuyiwamu kali nanga nti ati mwe abasiraamu temutwala nnyongeza nemugaa siya bali balala nze jimpa olabe nze ngitwalirawo munnange nze sigigaana bali basiraamu ba imaani be bagaana ennyongeza gwe gompanga buwi nnyongeza tofa nayo nze munnange ngitwala bali ba Hasani aba imaani batabuligi be bagaana ennyongeza ennyongeza siyo Allah gye yali agaana jamaa ennyongeza ekkirizibwa kubanga omuntu asobola okukikola ye nga ayagala okufuna bakasitoma bangi nakwongezaako oba oluusi ono omuntu asaba ennyongeza ab'obutungulu abo bakyala basaba nnyo obutungulu nyongeraako ako tekammala baba tebaagala kugula za ssente baabwe wadde obutungulu bonna ati nabo basaba busabe bwa nnyongeza ate abo nabo si balungi nga buli ssaawa naasaba ennyongeza buli ssaawa naasaba ne bwasinga n'omulimu nga gujjudde era munnange nyongezaako n'agenda mu takisi nga yeewaana munnaye ennyaanya zabadde zakiribu naye era namusabye munnaye ennyongeza nga sijja kuviirawo okukakala situdde eddebe eddamba ng'asaba ennyongeza buli waagula nagulako wali n'asaba ennyongeza nagulako wali n'asaba ennyongeza ate oyo mulala oyo gwe twogerako naye waliwo omuntu gw'oguza naye yennyini ng'alaba omulengo teguwoze nagamba naye nyongeraako jama nakwongeza eyo tegaanibwa eyo nyongeza ekkirizibwa okiraba terina mutawaana ennyongeza Allah bano bye yali agaana bwe baba basuubula bijjudde baagala bijjudde ate bo baba batunda yukhsiruuna nga batema abazizika bateekamu ebigundi ebyo gishi bakola gishi ekutiya emu ayagala gijjamu ekutiya 3 ye ate waba agula abo bangi mu bulamu gye bali omwana owuwe takubwako ekiraba owuwe bwakola omusango tujja kwetegereza tujja bitunulamu tulabe nja kulaba mwana oyo alina eddalo naye nja kulaba kamulinda dde naye owuwe bamukubako ajula okweyambula ani yamukubye n'asimba nakako ani yamukubye mwana waani n'atambula okwatako omukwano kakkana kiki ng'ayagala kugenda bagwa mu bulago kati abo be bano Allah byali ayogerako bagwa mu bano bamutwaffifiina
ekikye tekikwatwako ekyabalala waddembe okukozesa nga bwayagadde. Bamutwafifiina batusumbwa naawo mu ngatto, engatto ezize tozirinnyako ng'oyambala naye ate ye omusanga asiibuliza kuzaaba ne ebitaka ayambale bulungi ezize nga ebigere binyiridde n'omugga gwe mutwafifu wakulirawa? Ani yakutonda? Ani yakuzaala? Bakuzaala lunaku ki? Engatto z'abani yasiimulizako n'ebitaka ayambale ezize nga temuli buyinja naye ezize akusaayi ng'ozirinnyeeko. Abo bamutwafifiina weebali mu buli kintu kyonna, weebali mu buli kintu. Bajja n'ebifi ku ssowaani z'abannaabwe ezibali okumpi nga batudde ku lujjuliro lumu, agenda okulaba ekifo ekinene kiri wali ng'ate asinga kwagala ekyo okugira oti nga takizza. Bakyusa n'ebifi by'ennyama abo bamutwafifiina ng'akirenga kiri wa mmeeyi ate kyasinga okwagala gwe tunulako ebbali olabe onna ogenda okuddamu kutunula oti ng'ekifo ekijjeewo dda. Wano mu kusiibuluka we tusiibulukira abangi ku bulo obulayini obw'amaanyi alabe ekintu nga kiri eri ewuwo agirabugiza ati emikono gyombi agikozesa, guno gujjayo guno guteekayo. Abo bamutwafifiina nabo buli wantu weebali, mu butale weebali, buli wamu. Ate ne mu bafumbo gye bali bamutwafifiina. Mu bafumbo gye bali bali tokimanyi omusajja ng'ayina abakazi babiri, kati maama Nanca nga mutwafifu agera omusajja lwagenda eri omukyali olw'omulala nga ajjako amasannyalaze ng'akuzikiza. Omusajja agenda otutuuka nga amasannyalaze tegaliiko akanda kusaza kabiri oba kagenzeko amazzi eyo mutwafifu ng'abeera mu kizikiza oba nnaku mukaaga z'anaamala eri ng'ali mu kizikiza. Meeyo bitegedde waba ali mu takisi akomawo nga mama Dija ng'azzaako nga yaka agenda okuddenga ennyumba amasannyalaze gaaka. Banne ekiki kino wembeera eri ekawempe amasannyalaze gazikira tubeera mu kizikiza tewali ttaala. Kumbe mama Dija mutwafifu amuzikiza paka limoti n'akassa ne mukaleega bw'ati n'agende anaamanya. Musajja tunaabeera eyo ng'ali mu kizikiza aba ali mu takisi atuuse mu lwera akomawo nga mama Dija azzaako switch. Bane abakazi baloga wallahi abakazi baloga. Ssekajjuma tubawulira bakaabo obiwulira gyebiri nno obuuza nze asomesa shiriki bonna balipootingi wange ne bambuulira ne munange nze mulabirako ddala nga nnyumiza nga nze banzikiza gwolaba n'omusaasira musajja wattu nomga walayo banzikiriza ddala nenkoleza ekibiyitibwe wali wadda teyakawadde akaliro n'aka toki. Bane abakazi abo bannagadya wallahi tebalina imaani, wallahi babi nnyonnyonyo. Mwegendereze nga muwasaba oyinza ofuna ekikulejje ky'omukazi ng'ekyo kiddawa ensi neekufuukira ekizibu. Allahu akbar, wallahi abantu abo babi nnyo. Mujja kubeera nga nange mbabalageko, nja kubabalaga oyo azikiza musajja oyo wallahi ng'amuzikiriza ddala. Era mwegugwammwe mwegendereze, mujja kuba ku kyokya mala kukuba tooki nnene ng'owasa omukubemu ku tooki gumuyite ne mubyenda gwe toliimu lushiriku gwe bw'olengeramu akantu konna genda makubo kijja kusobola. Naye tomala kawasa buli maka abantu abo babiri. Wala takufu ma laysa laka bihi ilmu, toyimiriranga ku kintu kyonna. La tatatabba'u, togobereranga ekintu kyonna. Wala takufu kwe kubanga omuntu otatabba'a ekintu, ogoberera ekintu notuuka okuba ekintu okinoonyerezaako okiyimiriddeko. Wala takufu ma laysa laka bihi ilmu. Minzaani tugimaze naye bajjama tukome ku minzaani kubanga minzaani eyo minzaani ekyagala okunyweza. Minzaani emirengu wallahi abakola mu butale mwegendereze nnyo, muyinza obutayitawe wa Allah tabaraka wa taala. Abalina minzaani, abalina ebinyeebwa, abalina ennyama abakasukako obukasusi minzaani paka neyeggunda yeeri bweno abikubako bukubi minzaani eyo naye ng'ebadde tennatuuka naye engeri gyagikasukako bw'ati n'ama ate amangu ago ng'ajjako wallahi agikasukayo neegwa n'agijjako bw'ati. Ebyo byonna bikolwa bya kiyaayi. Ebeera ensi yabaaki gye tulimu bannange. Ensawo zennyini obuwunga babuteekamu ne ku tuzzi, obuwunga ne buzitowa bukwatakwata ne bateekamu amazzi. Lumu Nabbi sallallahu alaihi wasallam yali atambula mu katale
faraa subrata min at-ta'am nabbi nalaba entuumu y'emmere fa adkhala yadahu fiha n'agiyingizamu bw'ati omukono faswabat aswabi'ahu balal najjayo omukono nga gutobye faqala ma hadha ya sahiba at-ta'am naga wayi nanyini mmere kino kiti nabbi kungulwa kawunga oba ngano yonne ejireti nabbi nagikubamu omukono bw'ati agenda okujjayo engalo nga mbisi namugaa kino ki namugaa aswabatuhu samaa'u ya rasulallah nabbi enkuba yagikubye kakati faja'altuha tahta at-ta'am nenjiteeka eno wansi abantu basobole ogigula nabbi namugaa afala ja'altahu fawqa at-ta'ami kay yaraahu an-nas kale sengene embisi wagiteeredde ddala kuno kungulu abantu ne bagiraba oli n'amanya nti kati ngula buwunga bulimu ne ku mazzi nja kuteekamu matonotono kubanga obuwunga babufumbisa mazzi era oli asobola obulanga nga kangule buno obulimu ku mazzi sijja kutawala na mazzi mangi afala ja'altahu fawqa at-ta'ami kay yaraahu an-nas singa kale n'emmere embisi wagitadde kungulu abantu ne bagiraba naga nti man ghashana falaysa minna omuntu attirira si wa muffe amakulu okuttirira kwe kulaga ekintu kungulu kirala nga ne munda kirala abantu ogule engatto mu wino okutuusa waka kaveera nga bakutereddemu emu yakugulu kulala n'endala yakugulu zonna nga zakugulu kumu ogenda ogula engatto olugoye olina akusibira bwati ogenda otuuka waka nga mulimu kaleega ka mukazi nuga bannange nze yaguze jini ate akaleega k'omukazi kavudde wa nze atannaba nakuwasa nga kooguze naye ng'oguze ku musiraamu omulabira ddala musiraamu muno abasajja baliyo beekola ebintu ebitategeerekeka buli kintu kyonna bakikyusa etv oyagala sone naye ng'olaba etv zonna zalina mu dduuka supra international kati kugamba njagala sone obadde yagala sone tuula akira muyambukaawo mu sitowa wali ekyemmanga ziri awo nga newagamba mu sitowa teri ng'agenda nga ajjako kali akapaapi ka supra nga banyigako akasone nga bagikuleetera bagenda okikutuusiza no nga sone kumbe bagyeko bujja kapaapi kaki abo bayitirivu amasimu muganda awo amasimu nga simulaba waliwo abatunda amasimu nze nagavaamu nagatundamuko naye simulaba amasimu ago bannange ojula nagibaaga omanye kamale gibaaga ndabe simu eno ddala mondo oba yeeyo kubanga bajula nakuzooza ayonna ebeegireeti naye nga mondo erimu essimu ya kadde nfu abantu abatunda ebintu byonna amata tebakkiriza gafiirwa ennyama tebakkiriza gifiirwa buli kintu kyonna bakikolamu gishi wallahi okuttirira kibi nnyo okukyusa ekiri wata manya abakyala gye bali ne bakaara bangamu ne bagikolamu gishi nagiwandiiseko ne mu kitabo kyange wangi bakaara mune bagikolamu gishi meya abawasa nti njagala kuwasa bikira meya kuwasa bikira Seeka Juma ajogere bakulu bannange meya ne Seeka Juma bikira nayo bagikolamu gishi ddala fako mundeeba n'abalala okiwulira mwana wange tuweesiba nnyo ku bikira guwasa munnange waba alimu eddiini naye okwesiba ku bikira banti ati batabuligi bagala nnyo bikira awedde yakafumbirwa enfumbirwa nnya n'abaana bana omuwasa bikira naye ng'alina abaana abo balaba wayisa emyaka 10 ne batandika okujja nga abamu abayita na bannyina abo baana bannyina balaba mukulu wange nze wampasa oli ndi bikira okimanyi ate nalibadde mbazaalawo nabayisa mukamwa nawe noga nti ati yabazaala ddala naye nga yakafumbirwa amalyana n'abaana bana naye gwe lw'omuwasa najibu ekirevu olinyisa imaani mbw'otunulatunula wansi oti okyokusitula amaaso abantu bakulabe tunuulira ddala olabe tunuulira ddala laba oli atidde oyo omusajja tunula weetegereze kyowasa mubikule kakakayandabe okiraba meyo okitegedde munange okitegedde jangu wano wamma siokojje jangu meyo tubuulire oba okitegedde nkwadde n'omukindako sebo jangu wano meya
yanguwa ssebo vaayo eyo mumutunuzeemu ne kamera buli gyalowooza bya bufuzi ensonga gye njogeddeko gitegedde nguwa omuzindaalo kamera mutunuzeemu naye awamu ensonga gye njogeddeko gitegedde ngitegedde kyo nagiwulirako kyo nali ngiwuliddeko kyo yagiwuliddeko owulidde meya bwagambe tagule owulidde jangu wano nawe tagule jangu wano bati bujo batunza mu kamera nimudde jangu wano bakutunze mu kamera bagulire ibirira wano wali meya kamuvire tubuulire ibirira katula okyali mubuga wamma ensonga she ngitegedde bulungi nnyo battirira abakyala ne batuwa ebikadde nga batugamba bitu ne batuwa emivumba nga batugamba za mukaveera naam nga batugamba za mukaveera naam tabula omulala jjo mutabuliji oyo mutabuliji gwe kyangu uwo omuzindaalo naye mutabuliji oyo yani